Council olwaleero nga National Muslim Youth Council etongoza olukungaana kabamiruka olw'abavubuka 2026. Olukungaana luno lukulu nnyo si lwakuba nti lusoose kubanga abavubuka abasiraamu baali bakungaanyiziddwako emabega, naye ku luno bakungaana mu ngeri ey'enjawulo, mu ngeri empya, mu ngeri y'okugenda mu maaso, mu ngeri y'obwesimbu. Ekyo kikulu nnyo olw'ensonga nti abantu enga emitwalo 2 abagenda okukungaana mu lukungaana luno bagenda kutunuulira ebintu bingi naddala ebyo ebikwata ku nkulaakulana y'abavubuka, naye nga mulimu n'ebikwata ku njigiriza n'enkulaakulana n'entambuza y'eddiini yaffe ey'obusiraamu mu ggwanga. Tulowooza nti ekyo kintu kikulu nnyo nga bwe mumanyi nti ensi yonna n'eggwanga Uganda abavubuka kaakati basinga obungi, ate mu basiraamu kikakasibwa nti ebitundu 75 ku buli 100 bali wansi w'emyaka 3 abavubuka abasiraamu, bonna abalenzi n'abawala. N'olwekyo olukungaana nga luno olugenda okutunuulira ezo ensonga ezibakwatako lujja kuba olukungaana lwa mugaso nnyo nga tutandika olugendo lw'okutumbula embeera y'abavubuka. Eggwanga lyonna oba community yonna etafa ku miti mito teggumiza kibira, olwo olugero lwa Kiganda. So tulowooza nti nno enkola eno etandikibwawo oba ezziddwamu amaanyi ya mugaso nnyo. Lugenda kutunuulira ebizibu naye ate nga luwaawo n'ebyokukola ebitunuulira ebizibu ebyo. National Muslim Youth Skill Center oba entabiro y'okuteekawo enjigiriza eyamba abantu okuba n'obukugu mu mirimu emyangu, mu mirimu egisobola okuyingiza, nga enkola eyo egenda kubanga etambuzibwa mu buli region 10 ez'obusiraamu. Tulowooza nti kirowoozo kirungi nnyo ate nga kirowoozo kya muggundu mu nkulaakulana y'abavubuka. Y'ensonga ya de-radicalization. Ekigambo ekyo bwe tukikozesa oba kitegeeza okukakkanya ku mbeera eya kifaananyi ekyo eky'okutulaba nga bannabukalala. Bwe twogera ekintu ekyo tekitegeeza nti tukkiriza nti tuli, wabula tukyogera okulaga nti abavubuka abasiraamu basobola okubeerawo mu ggwanga nga ba mirembe, nga babeerawo n'abantu bonna mu ggwanga, nga babeerawo nga bali patriotic, nga bali bagondera ensi yaabwe, ate nga babeera n'enzikiriza endala zonna mu ngeri y'emirembe. Kale ndowooza ate ensonga ezo zali bulungi nnyo era mu nteekateeka zezimu ye ate omukulembeze Honorable Habibu Mustafa Chairman Youth Council naye akubiriza abantu bonna okujjumbira olukungaana lunene tabamiruka lunagenda mu maaso kubanga lwokola ki lubeerawo wali Kololo. Akubiriza bonna abakulembeze ab'enjawulo, abantu bonna abavubuka okulaba nga beeyiwa Kololo kubanga eky'omulundi guno kikwafu era nga kyogeddeko nti tekibangawo era n'asa buli omu okweyiwa Kololo ng'ennaku z'omwezi 28 paka nga 29 omwezi ogw'Ekkumi, era genda maaso banga ate oluwandika kalenda yo ate ogende maaso banga ate olema okukola ki okulwerabira Kololo egenda kuuma. So nno omukulembeze Habibu Mustafa Chairman Youth Council bw'atyo munange wategeezezza era eddoboozi n'ekifaananyi mutubirese omukulembeze ono ng'attanya ensonga ng'agenda maaso banga ate ayita ggwanga mujje tulabike nga tugenda maaso bakola ki tubeerawo Kololo wali ate mu lukungaana tabamiruka olwa national olukungaana tabamiruka ate okulabika nga ate enteekateeka zitambula bulungi. Katufune omukulembeze oyo. Butongole omukolo gwe tuteekateeka olukungaana lw'abavubuka abasiraamu bonna mu Uganda. Omukolo guno gugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 na29 omwezi ogw'Okkumi 2026. Omukolo guno nga gutunuuliddwamu nga gutambula ku mulamwa omukulu okulaba nga tuteekateeka abavubuka engeri gye bali nti be bakwatiridde omumuli gw'obusiraamu mu Uganda okubeera omusingi omulungi n'okubagattako
mu kubawa emirimu egy'emikono n'okulaba nga tubayambako, okulaba nga tubabudaabuda n'okubazza obujja eri abo bannaffe ababa bakoze eki, ababa basobeddwa waawe balina okudda. So gwe mulama gw'omukolo guno omukulu gugenda kubeera ekkololo mu kisaawe kyaffe ekikulu. Tuyita abavubuka bonna, abantu bonna, bakadde baffe, abakulembeze baffe okujja okubeera naffe ng'ennaku z'omwezi ezo 28 na 29. Emiramu emikulu egy'omukolo guno giri esatu. Ekisooka tugenda kubeera n'akatale oba kye tuyise Halali Expo ng'abavubuka bagenda kujja balage biki bye bakola. Tulina abavubuka bangi abali mu sectors ez'enjawulo. Tulina abali mu bulimi, tulina abali mu tekinologiya, tulina abali mu kusomesa eggwanga n'ebintu ebirala byonna bye bakola. So olunaku olusooka olwa 28 kagenda kubeera katale k'abavubuka kujja kulaga ki kye bakola na kulaba ffe nga abakulembeze bwabwe ki kye tusobola okubayambako. Olunaku olwokubiri tugenda kutongoza mu butongole obukiiko obw'abavubuka. Abavubuka balina obukulembeze bwabwe okuviira ddala mu mizigiti 1,650. Abakulembeze abo bonna bagenda kubeerawo okuviira ddala mu mizigiti, ku matwale, ku madistricti gaabwe mpaka ku national level. Era olunaku olwo lwe tugenda okutongoza obukiiko obwo mu butongole. Aspect ey'okusatu oba omulamu ogw'okusatu bwe tugenda okukola ku lunaku olwo kwe kubeera nga tulonkinga mu butongole skilling centers ze tugenda okuteeka mu regions zaffe 10 ez'obusiraamu. Kulwaki twagala okuteekawo skilling centers zino? Kubanga twagala okuteekawo centers mu regions zino ezinaabudaabuda abavubuka baffe, ezinaakwatirirako abavubuka baffe, n'okulaba abo ababuze abagenze abakoseddwa n'ebiragalalagala oba abo abagenze mu bikolwa ebitali bituufu gamba ng'ebyekitujju n'ebintu ebirala okulaba nga tubazza. So gwe mulamu omukulu ebimu bye tugenda okukola ku lunaku olwo olwanga 29. So tukoowola eggwanga lyonna okujja okubeerawo nga tumutujagulizaako okubeera nga Uganda Muslim Supreme Council erina kati akakiiko akeetongodde ak'abavubuka abasiraamu. Kino tekibaddeewo mu butongole, kino kipya ekiriwo kati ku Uganda Muslim Supreme Council. So tukoowola abantu bonna bajje tusobole okubeera nga tusalira wamu amagezi watya we tuyinza okusala amagezi okuzza abavubuka abaffe ababuze. Ebizibu bingi bye tufuna abavubuka gamba ng'emirimu gitubuze, bangi weebali n'emirimu tewali, abalala okusoma kwagaana kwakoma wakati. Sente zino zigenda kutuyambako okulaba nga tugasa abavubuka. Ayo nonno ye Honorable Habib Mustapha, chairman National Muslim Youth Council bwatu bagenzi maso nga atakola ki kubiriza mwenna. Era nzikiriza era nga nkyali ku nsonga zezimu ne patron w'ekibiina ekya National Muslim Youth Council nagenze maso nga atakola ki ayongera ku ddoboozi ery'amaanyi nga kubiriza bonna abavubuka okwetaba mu lukuŋŋaana luneno tabamiruka kubanga tamiruka w'omulundi guno wanjawulo atakola ki n'emiramu egyaleero gyanjawulo okulabika nga omuvubuka weekulaakulanya, omuvubuka osomesebwa butyo obusiraamu obunagenda maaso nga butambuzibwa n'endondo y'obusiraamu. Era gwe omuvubuka ali eyo agenda maaso okubanga ate munnange oyagaliza obusiraamu ebirungi weetayi mutamiruka ngenda kuzomeza 28 paka 29. Patron bwatu bategeezezza omwezi ogw'ekkumi omwaka 2026. Eddoboozi lya patron w'ekibiina kino agenze maaso nga atayogera era nzikiriza naye tumufune bulungi nnyo. The theme is a guided youth leadership, a foundation for mindset change, skills development for a radicalized, socially and economically empowered generation. Therefore, I take this singular honor to invite the whole country and especially the young people to come and bear witness for these 2 days. It is a time when the younger people are facing challenges, especially within our Muslim community. The Muslim younger people have been labeled as radicals, but for us we are saying it's time to begin a discussion, to begin a conversation,
of not accepting that they are radicals, but forging a way forward on how to live together in harmony, look at each other as a nation, look at each other as a generation which can make Uganda thrive together, but above all, to share on how we can empower our young people with skills which are decentralized at Muslim regional administrations, so that we can, in the long run, produce a generation that can sustain the discussions, but above all, that can be a mantle for the better future of our country. Therefore, this is a call to everybody. The younger people have got parents. Parents have got leaders. This is a convention for each one of you. But also the government of the Republic of Uganda has opened doors for the special interest groups. The youth are one of those interest groups. And the government has been on the forefront of championing the cause of the young people. I call upon the government of Uganda and the whole state to support the younger people to achieve the dream of laying a foundation for the formal leadership of the young Muslim people for the future. The stakeholders outside, the younger people cannot achieve this objective alone. They need your guidance, they need your support, but above all, they need your lessons to learn from them. I encourage and call upon you to come and give us your experiences as we forge a foundation for the formal youth leadership of the Muslims for the generations. Ate enteekateeka zifunye bulungi ate nzikiriza ngende ku nsonga endala. Bo abatuuze ku kyalo Bongole mu division y'Endejje mu municipality eya Makindye Ssaabagabo mu district y'e Wakiso beekumyemu ogutaaka